Ewedde eri mwena ababadde balindirira contract ya Uganda ne Saudi Arabia era nga tuzze nga twogera ebigambo bingi nnyo tukoze obutambi bungi nnyo obwemulugunya teekako n'obubuuza bannange ebya contract bikomeyewa ebya contract biririddawa tuli ku musingi ki Ewedde oba tennaba kakati no ekyokuddibwamu kigenda kuba kya lunaku olwaleero era nga kigambibwa nti no contract yandibanga Ewedde okusayiningibwa naye nga tebannaba kubanga bakipublishinga eri ensi nga tebannaba kubanga bapakulira mbaleetedde akatambi akamu ak'omwami omu ayina abantu abamu bakwatagana nabo abakola ku nsonga z'abankuba kyeyo avuddeyo n'agamba nti bannange mmwe ababadde mwewuunya ku nsonga za contract essaawa yonna esayiningibwa olunaku olwaleero oba olunaku olw'enkya oba seekyo n'okubanga yawedde kaakati saagala mubeeremu kutya wabula kye nnina okubuuza oba nze kye neewuunya ddala bye twasaba okubeera mu contract mu ebiri oba nedda bakyusizzaamu oba nedda amateeka ge bazizzaako omukono gagenda kutukolera gagenda benefitinga omukozi oba nedda oba tugenda kusigalayo mweri embeera gye tubaddemu byonna tugenda kubanga tubisingana mu katambi igwe ayagala okumanya salary ayagala okumanya wa wuddukira ng'ofunye obuzibu ayagala okumanya kikyokola mukama we ebintu byonna byoyagala okumanya nga gwe omukozi ebikwatagana ku gwe omukozi ogenda kubanga obisingana mwako akatambi wabula kuno kulabula okusooka igwe wenna nkuba kyeyo nga tonaba kubanga osubscribinga kweno YouTube channel simanyi kyoliko igwe wenna nkuba kyeyo nga tonaba kusubscribinga kweno channel simanyi kyoliko ogenda suba updates nga zino remember update eno ebeera ekuyamba it benefits you as a domestic worker as an employee egenda kubanga ekuyamba jangu oberenga otwegatako subscribinga kwatane ku notification bell videos zirabe ate era oberenga okomentinga tumanye kikyolowooza jjukira nti yenze Shila Adita imbatuusako updates neno nga bulijjo katubateereyo akatambi kano namwe mukewulireko ate era tukomewo. Endagaano ya Saudi Arabia ne Uganda leero eteekebwako omukono oba enkya Uganda egenda kukiikirirwa ambasada waffe e Saudi Arabia asayininge awo oluvannyuma ejja kusindikibwa e Uganda minisita alangirire naye bino bye byatuukiddwako ebya fayino ebigenda okubeera mu ndagaano egenda okusayiningibwa. Ekisooka Joint Technical Committee yakkiriziddwa okuteekebwawo. Ekyomusaala kyasigadde nga bwe kiri. Eno Joint Committee yegenda okutuula eteese ng'endagaano emaze okusayiningibwa n'Abawalabu balabe bongeza omusaala oba tebongeza. Ekyokubiri, obukulembeze bw'abakozi bakkiriziddwa. Tugenda kukiikirirwa mu ndagaano eno ffe nnyini. Naye ffenna tulina okuvaayo tukole ekibiina gavumenti kyegenda olikogonizinga. Saudi Arabia gavumenti kyegenda olikogonizinga. Kati ogwo mulimu gwaffe bankuba kyeyo. Ekyokusatu, omwana ajje Saudi Arabia omupya agenda kusookanga mu training nga tannasayininga ndagaano. Kwa Abawalabu bagamba tubasindikira olumu abaana ng'omutindo mutono yadde bannayuganda muli bakozi ne mulimu abamu. So n'olwekyo ojja kusookanga mu training olyoke bw'ogiyita osayininga endagaano. Jjukira nti osooka kusayininga contract yo nga ne bw'ogwa training olina okugenda naye kati ojja kusooka kuyita training olyoke osayininge endagaano. Ekyokuteeka ba coordinators mu bitundu ebyenjawulo mu Saudi Riyadh luddawa ekyo kyakkiriziddwa naye Omwalabu yagambye agenda kuteekayo Bawalabu banne mu bitundu ebyenjawulo naye nga bali alongside naffe abakulira abakozi. Yagambye ensonga lwaki Omuwalabu asobola okonkona Muwalabu munne n'amugamba mpa omwana oyo ali mu buzibu. Wabaddewo okusuka omuguwa kuva ku sayidi yaffe nga tugamba no lwaki ate tuba tukiikira Muwalabu. Ne bagamba Omuwalabu yasobola okwogera n'oli yasobola n'okumukonkona n'okugenda mu nnyumba ye. Ne tukkiriza kibeere bwe kityo. Kasita naffe tujja kubeerawo abo n'abalondeddwa. Oba ntegerekka bulungi ekyo nakyo kyakkiriziddwa mu ndagaano eyo.
naye ekinyusi kati ekiri wano kiri kimu. Minister of Gender okuteeka mbino ebintu byonna mu nkola yeetaaga ssente. Kyokka ssente ze bajja ku mwana agenda e Saudi Arabia $30 zigenda direct Minister of Finance. Kati twetaaga bankuba kyeyo ffenna twadvocatinga ssente zaffe bazwe Minister of Gender and Labour. Tusobole okufuna abagenda okutukiikirira mu Saudi Arabia, abagenda okuwulirizanga ebizibu byaffe. Tufuna akakiiko akagenda okututeeseza buli kimu nga buli kigaanye, akakiiko katula direct n'omuwalabu ne kateesa ne kasalawo. Bwe kitaba bwe kityo buli kimu kigenda kusigala nga bwe kibadde mu ndagaano enkadde. Ebyo byonna byabadde mu lukiiko lwe twabaddemu olunaku lw'eggulo. Ketusuubire nti Mukama Katonda atuyambe ku luno, ssente ezo ziweebweyo Minister of Gender, bino byonna tusigale nga tubirondoola. Oba oli awo Munnayuganda anaafuna essanyu mweno contract empya. Amanyi akatambi ako tekabadde kange, akatambi ako koyo omwami mwena mumumanyi bulungi, muze mumugoberera akola videos z'abankuba kyeyo era nga y'omu ku bantu abali mu komiti y'abankuba kyeyo ba Migrant Workers Voice era abalwanira eddembe ly'abankuba kyeyo. So bwe njogera bwe ntyo ogenda kubanga okitegeera kubanga omumanyi ensuubira era ozenga omulaba alwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo abafunira emirimu teekako n'okubajja mu buzibu eri abo bonna abeetaaga obuyambi. Akatambi ako ndowooza okawadde too much attention kubanga bulijjo kiweebuuza ky'oyagala okumanya kibadde nga kiddibwamu. Wabula ate njagala tuddeyoko emabega eri akatambi kaneeno akabadde kasaasaana era akatambi ako nakwogerako lumu nga bagamba nti however much ebyo byonna bikyali awo, offices mu ggwanga lino erya Saudi Arabia zamazidde okuba nga ziggalawo era tezikyayagala bakozi kuva Uganda olw'ensonga nti Uganda eganye okuteekako omukono. Akatambi ako nakabaterawoko lumu naye era tugenda kuba nga tukaddamu as a reminder tuddemu to revising mu katambi ako lwansonga akatambi ako kalimu information eraga amazima n'obukakafu enti no Uganda yali eganye okuddamu okusayininga era nga Uganda teekako ne companies nga bakyaziyimiriza okuba nga zisaabaza Uganda okuyingira mu lino eggwanga naddala abo abajja okusiikinga emirimu as domestic workers. Nkimanyi oli agenda kungamba we don't seek jobs kubanga tugisangawo, omuwala bwakuweereza tiketi n'ojja specifically ngoze mukolera. Yes, ekyo ngenda kubanga ekiwuliriza naye jjukira these things pass through processes. Intino yadde omuwalabu ng'akusindikidde contract. A lot of you companies zebaleeta nga n'omuwalabu tannaba kusasula, abamu ku mmwe temukimanyi, wabula omuwalabu n'asasula nga azze kupikinga ku office, n'ekyo kisoboka. So offices ezimu zaabadde zikyayimiriza companies okuba nga zireeta Uganda olw'ensonga contract egaanye. Katuddeyoko omwaka akatambi eri mwena abataakalaba ate era tumale tukomewo kuba naffe tetumanyi kati kiddako naye katulaba ate gavumenti kyegenda okwogera, ministry egenda kuvayo maybe with another report. Tulaba ate kyegamba how things are going to operate with you guys abakyalina contracts e Saudi. Naye bannamwe abadde bagenda ova Uganda probably they will not travel. Those who have been going for training nga bagenda kujja Saudi Arabia, they are not going to train. Those who are like going to be recruited, they will not be recruited. Abatamanyi luzungu, Saudi ne Uganda tebakyalina contract etwala bakozi Saudi Arabia. Contract esaziddwamu tebagenda kurenewinga. So mwekuume nga temweyawulamu, musigale mu group ze twabateekamu, musigale mu group za companies zammwe, companies babulire ekiddako, musigale ne mu group ze muyina nga abaana bali Saudi ng'ezimu ku zino paka nga tufunye communication endala. Ndowooza akatambi ako okajjukidde muganda wange gwena we naali mu kulaba video eno kansuubire nti akatambi ako okajjukidde kuba si gwe mulundi ogusoose nga akatambi ako nkateekawo naye ekyenjagala kiri kimu, it was just a reminder kuddamu kujjukiza ku biki ebyaliwo na biki ebibadde bigenda mu maaso. Nze nga adita ndowooza nti no contract weba ezzeemu nga bagizizaako omukono katulowooze nti ku luno bye bateesezaako na biki ebyo ebisayiningiddwa bigenda kubanga munnange bitugasa
jjukira ffe tujja eno okukola iffe tukola ebiri mu contract biba birina ku benefitinga ffe nabali ebiri mu contract bibeere nga bibadde benefitinga kansuubire nti ekyo ekintu mukitegeera twayongera ku nsonga z'omusaala ne twogera ku bintu by'okukola overtime ne twogera ku bintu bya day off ne twogera ku bintu by'obulwadde ne twogera ku respect ne twogera ku torture ne twogera ku human trafficking ne twogera ku bintu by'okuba nga babbamu abaana ensigo ne twogera ku bintu bya rape byonna twabyogerako era nga tusaba buyambi wabula ekisinga ne twogera ku medical bills wabula ekisinga mu byonna ekintu omukozi kya deserving omukozi yeetaaga respect abeere nga naye bamulaba ng'omuntu ng'omuwarabu twagala bamuteekeko akazito nga ye waafa ku baana be ewaka bwafa ku bantu be n'omukozi abeere ng'amufaako era amanye nti however omukozi amukolya naye n'omukozi ayina abamulinze ewaabwe ewaka gye yafa era nga twetaaga that equal and balanced treatment eri omukozi ngo omuntu wawaka era nga tusaba nti no omukozi bwaba akoye afune chance eyokukyusa ennyumba inikasi ye ne mukama we baganye okubanga bakwatagana bamuwe chance eyo eyokwesalirawo either akyusa ennyumba oba nedda obaddeyo ku office nga twagala ebyo byonna bitekebwa mu nkola n'ebirala bingi nnyo byesoogeddeko nze ndowooza y'engeri yokka omukozi gy'ayinza okusanyuka n'okwenyumiriza mu mulimu gwe igwe olowooza ki ekirina okukolebwa yenze Adeta imbagala nnyo gwoba tonaba subscribinga kwata ku notification bell atera tujja kubanga tekawo very interesting videos like this jangu obeere nga otwegatako imbagala nnyo.